Yes, Fadi TV ujimbandiza kade kano banange mwasiye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade jimpeleka like video eno comment section weria obaka mutira mu comment section adasikanga oji followinga bagita Fadi TV UG abali Saudi batomedeko n'abasinza e Bahrain asinza mu gwanga eria Oman ntandise n'omugole wuyo omugole embaga yancha ambina masa osonga ate nayagala okulemesa nayo wuyo gbayita Alisoni Ana yajjadda e Uganda ali mu Uganda yavaye UK nenga aina plans za kulaki za teeka Alisoni Ana lwensonga nti bagana okuliza bannamateeka be byali alese munange kuno kulabula teri kulaki teri kwepicha olunaku olulwaliro abasoga bonna anti munange encha mukolo gwa baba Kyabazinga baba Nadiope encha leero teri kwegatta teri kwepicha kankuyite kwepicha teri kwepicha olwaliro mucha mu Busoga monna bayisiza emaha kuno kulabula okuva Embaga nga 18 omusoga yafumbira omusana omusoga teri kulaki teri kwepira teri kwepicha leero okwepicha gye kuli naye encha ate nowali ndowooza bwe kibeera naye nga kiraga nti munaye ng'ennaku z'omwezi 18 teri kwepicha n'olwaleero n'encha teri kwepicha encha mbaga ya Kyabazinga n'olwaleero n'encha bwekirina okubeera bwensuubira bwekirina okubeera naye nga munange enteekateeka zigenda mu maaso wali mu bitundu by'Ebugembe ya Bugembe kubanga bagenda kubanga basookera Bugembe mu kyaki gye bagenda okubanga bakola ki babagattira ekyaki eri Bugembe kati oba naava e Bugembe bagende mu Lubiri olwa Kyabazinga luli mbitundu luli Bugembe luli Bugembe n'Olubiri olw'e Bugembe Lubiri nina kuba ndikulaga mu maaso awo Lubiri lulina ennyo nenga leero teri kwepicha n'enkya teri kwepicha naye abasinga bagamba banaamanya batya nti munanga abantu tebeepiikiriza mubeerayo mu bisenge byabwe social media beebuuza abasinga nti baneemunaategeera mutya ndowooza wookikola oba oyisizaamu Kyabazinga amaaso oba omuyisizaamu amaaso tomanyi oba bayinza okugwamu oba omuyisizaamu amaaso oyinza okwagala obikola ne bakugwamu n'olugwamu ate kasita bakugwamu oba oyisizaamu Kyabazinga amaaso era bayisizza dde ekiragiro kakati anaakikola ojja kuba obwedde ne bagwamu mpoziko ng'obikozi ne batakumanya naye ate obeera obikozi nga tebakutegedde era oba oyisizza mu Kyabazinga amaaso obeera omuyisizaamu amaaso ekiragiro oba okiyisizaamu amaaso ekiragiro kibabeera bakoze ki kibabeera bayisizza naye ng'embaga ya lunaku lwaleero kuva ssaawa 5 mpaka ssaawa nga 7 baleke bave mu kyaki awo bagende mu Lubiri olw'e Bugembe Olubiri muku Lubiri osinga obunene lulimu ssebo n'embalaasi ozanya gwe n'okuzina Lubiri luteeketeeke wanene nnyo nga bw'okiwulira balimirawo ennaanansi waliwo embalaasi waliwo olusuku lunene bitya naye nga wasinga kubeerawo mbalaasi nanansi balimirawo ebintu bingi nnyo si nanansi zokka naye nga gyesinga okumanyaawo embalaasi wali embalaasi boyi wange embalaasi mpitirivu nnyo embalaasi eziriwo mu Lubiri lwa Kyabazinga olw'e Bugembe bagita Fadi TV gisubscribe ate onyigende kade mwebale nnyo okubanga mumufollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade omugole yuki ate abadde mu ggwanga Uganda yakomyewo dda e Uganda era mu Uganda mwali bintu byakubanga bateekateeka bamuyooyoote enkya munnange ensonga zituuke nga ziri taratibu era munnange balabudde abantu mu bitundu by'e Busoga mu Jjinja kugamba kale obutakola jjamu amaannyo mu kkubo okuyambako Kyabazinga okutuuka obukyali mu kyaki emikolo gitambule taratibu emikolo gitambule bulungi nnyo bakoze eki bagambye
kyavula bane enguudo ezimu zikoze ekizigaddwa nga enguudo ezimu zigaddwa kugamba olw'ensonga eyo baagala omukolo gutambulire mu budde gutambule bulungi nnyo bagita Faadi TV subscribe atonyigene kale Abasoga bavudde ne balabula ex wa Kyabazinga Alison Anne ne bamugamba munnange tiweetantala n'okola ki n'ojja n'okola akavuyo oba commotion ku mukolo gwa Kyabazinga kubanga ffeffe nyinyi tujja kwegunjulira baamulabudde bamugamba munnaayi tekola ki teweetantala n'okola ki n'ojja okwagala okusabotaginga omukolo gwa Kyabazinga n'okukolawo ka commotion oba okolawo akavuyo konna naye nga Abasoga bali mu ssanyu lyokka bali mu ssanyu ndowooza balengera baana b'ejjinja baana Abasoga bali mu kubanga bakola ki beeteekateeka olubiri baluteeseteese dda wano Kyabazinga wagenda okuba ki wagenda okutuuza abagenyi ebidowoozo olulengera lubiri lugazi Lubiri lunene nnyo nga bw'okiwulira muntu wange waliwo embalaasi wano mpitirivu lubiri lunene nnyo nga bw'okiwulira lubiri lwa Kyabazinga alina embiri nnyingi nnyo naye nsinga kutegeera luno lubiri lunene nnyo munnange lubiri lwe olw'ebugembe bagita Faadi TV subscribe atonyigene kadi Alison Anne bamulabudde bamugamba munnange tugezako kwagala okujja okukola commotion yo n'oba okukola akavuyo kubanga ffeffe nyinyi tujja kukola ki tujja kwegunjulira tujja kwekwatira poliisi we nabeeremedde okukwata ffe tujja kukukwata ate tojja kukyagala bamulabudde Alison Anne ajjukira yagamba tanakola ki tanapowa kubanga yagamba banamateeka be balema okubanga bakola ekyo yali akoze ki yali abasindise okubanga bakola n'asalawo okukola ki okugamba nti ajja byekwatira mu ye nga ye abyekwasaganyize ye nga ye abyekole ki abyekwatiremu abicontrolling kubanga yalabanga bali be yatutteyo omwana balebereddwa bageza kubanga abagamba Archbishop yagaana agenda kubanga nkola ki agatta kubanga Alison Anne asooka n'akola ki n'atiisatiisa n'agamba biki agenda kutwala Kyabazinga mu kooti ekyo ne batakiwuliza n'ayita munnamateeka we n'awuliza Archbishop ekibaluwa Archbishop kati Alison Anne nga asuubira nti Archbishop we banamuwa ekibaluwa ekyo ajja kukola ki ajja bivamu ebyokubagatta ajjukira bw'otabagatta kiba kitegeeza nti bakoze eki tebafuuse bafumbo ebyo nawe ne bigaana kati manya nti waliwo pulaani gy'ateekateeka ajjukira agambye alina pulaani gy'akola ki gy'ateekateeka era tebalina kubuulizaako kubanga kuba yagezaako ebinani byakola ki byagaana yageza kubanga akola ki asooka kubagamba nti najja kugamba anti no akola ki ye ne Kyabazinga bafumbo era bakola ki bampita bali wamu ekyo ne bakola ki ne batakiwuliza n'akola ki n'ayita munnamateeka we n'agamba Archbishop era nekino ekikola ki ne kitakola ndowooza olengera abantu beeteeseteese dda osanya gwe n'okuzanya emikolo gituuse ogwali omwezi tufuuse lunaku lwankya era lunaku olw'enkya munnange mbaga ya Kyabazinga yagenda okubanga kola ki kugamba eyogerwa ku buli mumwa gwa muntu ekyo yino kisuubira abantu 8 babaddewo mu lusiisira lw'ebyobulamu mu kisaawe wali mu kisaawe Bugembe babaddewo era abantu 8 basomeseddwa basinga bawaddeyo omusaayi kwegamba lubadde lusiisira lwa byabulamu wali mu kisaawe Bugembe bantu 800 be babaddewo abantu beeteeseteese dda balinze mukolo embuutu zivuga oluvuga ejjinja oyitako Jinja Road yiganga wonna bali mu kukuba mbuutu era olwaleero muyiganga ati bagambe teri kuwa epicca abaana bagenda kusula mu ngoma mpaka nkya saawa mmeka saawa 5 mateeka Kyabazinga ajja kuba atuuse mu ekereziya oba mu kyaki cathedral munnange wali Ebugembe gyagenda okubanga kola ki agatibwa ne mukyala amanyikiddwa nga Jovia Mute saawa 5 mateeka bajjako batuuse nsuubira saawa 5 kubanga omukolo tugenda kugamba nedda okugattibwa ebbanga libagenda okumala mu kyaki tezigenda kuweza saawa tebagenda kuwezaamu saawa 3
kibategeeza nti bagenda mu ssaawa 5 baba mu ssaawa 7 oba leero essaawa 5 enamba n'essaawa 6 ku 7 bavaayo bwe banaaba nga baluddemu ennyo bayinza kuba 7.5 engeri bakoze ki engeri bakikozeemu tomanya bwayinza okubaako ebikyusibwamu naye nga enteekateeka bwetyo bwekola ki bwetyo bweteekeddwa bagita Faadi TV ogisubscribe ate onyigene kade katulinde omukolo gwankya nakoze mwezi 18 nga Jovia Mutesi agattibwa ne Kyabazinga Alizoni Ana bamulabudde ne bamugamba takola ki tagezaako kubanga akola ekintu kyonna ekikyamu kubanga ajja kwejjusa n'abasoga bennyini bali kwala ati ne bakoze eki bamulabudde mwebali nnyo okubanga munfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kale mikolo gigenda mu maaso enteekateeka egenda mu maaso mbuutu zokka eyiganga mutabuni eyiganga mbuutu ejjinja mbuutu ozanya gwe n'okuzanya mbuutu yiganga n'ejjinja omikolo gyankya musubscribinga batumeteeka bali mu ggwanga erya America n'abali e Germany mu kibuga Bayern abali e Spain mwebali nnyo okubanga munfollowinga mubere bulungi Faadi TV yo gimbagala nnyo mwera